ebifudde mu musaayi kikirabwa n'omwana omuto ayonka gavumenti enansonyi ng'ogiwakanya naye nze simatidde kuŋŋamba nti abaana abajja abana luli n'olwaleero be bakomyewo simatidde. Alright, abasinga obwedda mu mbuuza njogere ku DNA y'omugenzi Paul Kafeero yali omuyimbi legendary yaliko ow'amaanyi wano mu Uganda. Abaana b'abamu baganye ebivudde mu DNA. Mukimanyi mubadde mukimanyi nti abaana 25 be basobola okubeera nga bagenda wali mu laboratory okubeera nga babajjako DNA zaabwe basobola okubeera nga bazikompayaninga neza taata waabwe gwe baali bagamba mbu taata waabwe anti DNA final olunaku olwaddewo zasobodde okubeera nga zifuluma. Results nzikwetedde mu maaso awo video soko jimpereka like abo bomaze subscribe nga bwegatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwali nga bwe nkugambye abakulu out of 25 children only 4 children were for Paul Kafeero. Nkugambye wakati w'abaana 25 bana bokka be babadde ab'omugenzi Paul Kafeero. Ono ye Bladina abuddeyo n'agamba nedda ssebo gavumenti eyagala okubba ebyobugagga bwa taata we Paul Kafeero. Soko muwulirize kati nnyo tumaye tukomewo ne full figure nga kunyonnyola ebiri deeper than this. Bandimuleseeyo tetuli bamativu wabula babeewaana ne balooya baabwe. Nze ngenze mu kyalo gyendi kati wekinagaana ebyobulungi tujja kukozesa ku maanyi amalala gakiri we ziba jambiya tuneetema ate amateeka gagaana seri wa Kafeero bwaba Kafeero yangoba kati ye yanzala mu Kafeero janzijo nze wendi atambe mutsenguke nze wendi mwana nze wendi ate ndigumite nnyo ate nga siriko bankuuma olowooza musayi baguguliridde omusayi gwe baguguliridde olw'ensonga mama w'oyo omuwala mama wa Nagawa yatandika ku Sande waliwo eyamukuba ebyowulidde ayogera mbu nnyina baamukuba bwe bamukuba kyava agamba mbu yadde bankubye naye aliza kizirina okudda nga abaana bali bano yo Stella yeyaguliridde bankube nga gamba nti nze naguliridde bamukube nisa kizirina okudda nga abaana bali bana era ffe tubanja n'omusika abaali tebannalabaliza batandika batya okubanja omusika bakibanja tezinaba bulijjo ono yennyini gwembuuza nga ngamba teri yaguliridde tebasobola era abaana bangi ono yennyini oyo kala ali mu lukwe oyo kalo taata nende bonna bali mu lukwe gwe mwana wa Kafeero omusabye gwandi ndowooza Bladina mumulabye naye nga ndowooza ye ali mu katemba kubanga byaddala DNA ku luno eyinza okubeera nga yabadde yaddala naye nga tomanya bana basajja nze sikyakiririza mu bintu bya gavumenti eno naddala nga abaminisita nga Babalamu be bakirimu. Njagala musooke muwulirize omukulu Fulufiga ng'ageza okubeera nga jerega abo bonna abali bagamba nti no Swazi si mutabani wa Paul Kafeero era bali bagala okubeera nga bamulemesa okubeera nga akola ki asikira ebyobugagga bwa taata we ebimu ku ebyo nga mwe mwali n'amataka geeyo saidi zeewa ebuyukwe. Video eno soko gyerabireko nyongera okujjukiza gituule ka like esobola okubeera nga etambula ku speedi ya waggulu nnyo. Soko labe omukazi mulaba edduuka te ekigambo omukazi nabagamba wano ku bakazi kati bazere bamama baabwe nga babakakasa nti Kafeero ekitamu ng'oswaliraswalirawo abatunda ebintu bye bannyini byo era beebo bwe bazuula luli nswadde nze nabagamba muve ku Swazi namala ne muvaako nze ndabira wala kasama banga nkyusa ate singa mukyukanga nange nze nakyuka nenva ku Swazi ne ŋŋamba ono omwana yandibe wa Kafeero nabagamba wano ne muŋŋamba agenda swala Kiswazi kyo nabagamba musologa nti sabagamba tuve ku Swazi sabagamba muli wano mwekaza mugamba Fulufiga oswadde sabagamba tuve ku Swazi nabagamba omuntu gwensinga obutayagala ke kawala akatinti era tekabadde mwana wa Kafeero Yesu Kristo Munazale sabakazi setaani Allahu Akbar okufaana si Luganda n'omwana bulijjo gwe tulaga afaana ennyo Kafeero si buwe
bisirikirwa congratulations owonye okuswala mukubide nga nesimu yagigyeko mukazi wati bannange Swazi congratulations owonye ekiswalo obadde ogenda kutudda waggwe nga tubadde tugenda kwogera ng'otuswazizza nze siswaliddeemu nakuvaako nakulaba ng'oli mwana wa Kafeero nenkuviirako ddala naye mbagamba wano bannaye muve ku Swazi mumusonyiwe mwana bwana bazaala muzaale mujjako kanga ng'omwana wa Kafeero naye kyentidde kiri kimu baana bana era naluli baali bana era baazuula bana nakati bazudde bana ekigambo omukazi kiraba edduka bannange sitaani ali mubakazi bannange sitaani n'omusika wa Kafeero si mwana wa Kafeero omusika gwe bassa ku ntebe si mwana wa Kafeero omwana abadde wa Ssenkuluge gwe yaweerera n'omwana abadde abeere wa Misa Ssemakola si mwana wa Kafeero buli maka. Alright, nga tubitadde ku mabbali njagala osooka owulirize speech oba one of those speeches that caught my attention wali babadde bazze okubeera nga reading out those DNA results. Video asooka gyerabireko nyongera okujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa numbers 0 so omukubira kubona mu inbox yange ku WhatsApp nasooka okubeera nga akuyamba so kulabe biki bigenda maaso muganga lyatu Uganda omala tubulire ebyaddala golowooza gavumenti ku luno yakozeseza mazima mu bino ebya DNA oba jasi wali abaana abamu nga tomanya baba wandudde buwanduzi oba nga DNA yabadde nfu sokolabe bannamawulire bannakatemba loya waffe abaana bange bakyala baffe bonna abali wano mbeebaza okujja okutwegattako neebaza byonna ebikoleddwa Sebo Minisita nkwebaza nnyo kubanga wakoze obumalirivu n'okola kye tubadde tuyayaanira taata tukwebaza kubanga kituukiddwako era nsaba abaana bange abatasobodde kulabikira wano nsaba abaana bange mubeere wamu temweraliikirira eno si enkomerero yammwe wabula ekikulu kwekwasa Katonda na kubeera bakozi olwaleero Kafeero gwe tuyayaanira kansituukeko mbanyonyole yatandikira ku zero nze mmanyi gye yatandikira teyasangawo kantu ka maama we teyasangawo kantu ka kitaawe naye ate yasobola ku myaka emimpi 36 37 nasobola okubaako keyakola ki keyaleka aleseewo akalabwako essaawa wano akayinza okubanga kavuddeko emberebezi nnyingi kyakubiri nyongera okubagumya nti batugambye nti endagabutonde gyeziri mu laabu zikyaliyo waliwo abalina obusobozi okuddayo okwekkaanya oba ne bazibawa minisita basobola okuzituwa nga bagenda mujja kola application bajja kubawa okwekkaanya tewali buzibu yes okwekkaanya waliwo naye njagala kubabuulira ekintu kimu senga nze mwennyini ku lunaku olw'omukaaga nalagira abantu bano okulwaninga testes emirundi emeka na ne bagamba kiri expensive minister ne bagamba mu kirwaning eno gavumenti ya President Museveni teremwa nabagamba President Museveni yabawa ebintu ebyo kukolera abantu mu birwaning emirundi emeka naye obanga olaba nga bye bakoze tebimaliriza ng'oweerezaako ne South Africa taata kyonna kyekiri nsuubira wayinza okubeerawo alina obusobozi obwo n'akitwalako ewalala nga ye neyekkaanya kugamba asobola okuweebwa omukisa ogwo kubanga ayinza obutaba ki mumativu kale mbadde nsaba omuvubuka oyo Simon Peter Joan Simon Peter njagala okube amavivi ogambe taata wakusonyiwe kuba gwe tolina buyinza kugamba batabanyi bajjajjaawo tobulina mugamba akusonyiwe otherwise tojja kubeera bulungi never disrespect your parents mukulu ssebo nsonyiwa mutunuulire omugambe anko nsaba
Muzeeyi Nende nsonyiwa. Ate toddamu kumuyisa mu maaso. Mukozesa ebintu ebizibu n'ebiboonoona. Toddamu kuyisa mu anko oba musenga mu maaso. Bansonyiwe. Kandi omulina ekizibu n'omwana omulala. Oyo ye Dube yali talina buzibu ndowooza. Ate oli Swaziniga wanyiizaako anko. Kwata akazimalo oyogere mpulire. Mwako. Nze anko wange yagambako ensi nti musawo muganda yanzaala. Oba kiwulikika kiteeto maaso ko Balamu. Yakolako statement ku media nti musawo muganda yakola. Kine asaba abaana bamusonyiwe ate mukolerwamu muzimbe famire yammwe. Sebo kwata akazinda. Manya nze Nende nga umalo. Nsaba buli mwana gwe nanyiiza na buli gwe nanyiiza ne baganda naye bonna nsabe embeera eggweewo. Kale bagwe mu kifuba abaana bo bonna. Kwata omukooma omugwe mu kifuba. Ate mugende mubafumbire ekyemusana balye. Then mukole meeting yammwe ey'ekika mulonde omusika mutegeke olumbe. Nze mbawadde ente ku lwa President Museveni. Kale Mr.